Kano ke kaseera Mulindwa akalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Ekifo kikyagendera ddala mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'era okusinziira kwa alipoota yaffe gye tufunye olwaleero weziweredde saa 3 ez'okumakya tulaba nti Soroti yawezezza enkuba milimita 7.8, Arua yawezezza milimita 3.2 so ng'ate Kabale yawezezza milimita 1.6. Bwe tulaba ku kifaananyi kya Ssemugenze ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe ku makya tulaba nti ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi omusana gwase nga gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu ng'ogyeko ebyo ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale byabadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba wamu n'ekifu. Olw'eggulo tulaba nti ebitundu ebyo naddala eby'omu masekkati bibadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba, olw'ewalala omusana ne gusigala nga gwaka bwe gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu. Kino nno kiviiridde ku Sseruwandula Mpewo oyo ayitibwa St Helena nga asindika empewo empeweevu nga ziyita mu bibira by'e Congo okudda naddala mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, saako n'oyo ayitibwa Mascaline nga naye asindika empewo empeweevu nga zikunta zidda naddala mu masekkati g'eggwanga lyaffe, wabula ate ezo eziri mu ddungu ly'e Buwalabu zissa asindika empewo enkalu nga zikunta zidda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, ekiviiriddeko embeera y'obudde gye tufunye mu bitundu ebyo. Olunaku olw'enkya tulusuubira okulutandika n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga mwetobeseemu n'ekifu ng'ogyeko ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubale tubisuubira okufuna oluwandagirize nga mwetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Olw'eggulo tusuubira okufuna olunywankoko mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ogyeko eyo mu Arua tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu nga mwetobeseemu n'ekifu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28 so ng'ate mu Kotido tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 29. Mu kibuga ekikulu Kampala wamu n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26. Mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 24. Ebibuga bya Ssemanzinga Africa ekibuga nga Addis Ababa, Pretoria, Kigali ne Nairobi tubisuubira okufuna namutikko enkuba ng'alimu n'okubwatuka okw'eggulu. Gweno munnange asuubira ogendako mu bibuga ebyo genda nga weteesetese n'ebijaketi saako ne zi umbrellas, wabula ate mu Lagos tusuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula n'ebbugumu erya waggulu okutuukira ddala ku Celsius 33. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Beijing ekisangibwa mu China gwe munnange asuubira ogendako eyo okukola bizinensi zo genda nga weteesetese kuba tusuubira obudde okuba oba obutiti ddala era nga n'ebbugumu tulisuubira okutuukira ddala ku Celsius 3 mu biseera eby'emisana, so nga ate mu Dubai tusuubira omusana okusiibira ddala nga gwememula saako ne Washington, olwo mu Paris ne London tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 15 mu bibuga ebyo. Ebyo bye tusobodde okufunyayo wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Sigadde ndi Agnes Nalukwago, weeraba.